ow'Amaganjo twamukutte ku nsonga ez'okufulumiza ennyimba ng'ennyimba zino ekwatagana ne Honorable Aida Nantaba. Nantaba otaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba bayimba nti mboko zaako. Nze ngendo gwoza era tetugeetwaga mulooya yenna. Njagala tukwate layini ku layini nga bwe tuzibannyonnyola ogwo omusango gwa Kiweewa nze looya era njagala bategeeza bwe baba bamanyi nti bagenda tutiisatiisa tuli bamalirivu tetunnaba kutandika nga batidde mangu nga tetunnaba nakuta alubamuzi just tubadde tusinyako businya nze looya wa Kiweewa Kiyaga amateeka ogamanyi ate byakiweewa byetaagamu looya byakiweewe byakiweewe ebyo ebyekiweewe nabyo bitulema okuwoza ensonga ez'amataka tuzireete mu balooya ne zino ensonga ez'obutumbatutu obuyimbi obutumbatutu ebyokuyimba kaakati gwe bw'owulira oluyimba mbuki ffe tulina okuba nga tuwaabira gavumenti butakola masomero tulina okuba nga tusaawe no tuwaabira gavumenti butakola amalwaliro tulina okuba nga tuwaabira gavumenti kubba ssente z'eggwanga tulina okuba nga tuwaabira gavumenti butafa ku bantu ate kati otuleetera nsonga za Kiweewa ng'ogamba esola ziwoza naawe ezo ate ebirungi babikwatako bo baagala munnaye tubawaane buwaanyi tetujja bbawaana tubawaanye nnyo tukooye temusaana kuwaanibwa abanga gavumenti egezaako okutiisatiisa abayimbi okubajja ku mulamwa tuve ku reality tutandika okwogera gavumenti beyagala okuwulira tetujja kukisobola n'olunaku n'olumu ekisooka nze sisomangako mateeka siri munnamateeka ndi musajja muyimbi ono erooya onalebo agenda abemawokota bafunye rooya ng'ate MP ng'ate dokita nze guno omusango nsobola n'okuguwoza nange nsobola bulungi nnyo okuguwoza nga tetufunye na looya yonna walukagateeka kimusinziira okuguwoza Kiweewa okubeera nti nno ayimbye nti Nantaba sebe n'ebizonto gye biri bannange Kiweewa siika yayo Kiweewa okugamba nti Nantaba n'atateekako linnya ddala lyonna n'atakola vidiyo ng'erimu Nantaba eyo photographic interpretation yagikoledde abakulu yabawadde enfu ate si yagikoze n'ogikola the public makes it gwokola audio n'omuteekayo abantu ne ba-interpreting nga buli omu na-interpreting ne bw'abanga yagikoze naye temulimu linnya nti Nantaba erinnya ddala yani situlimanyi kakati temuli linnya ddala yani era kanso walukaga ye Nantaba ani tusaba gavumenti Nantaba yekayekali mu nsi twagala mangu nnyo Nantaba agamba ebintu bino tabiriimu mpuliriza omwogezi wa poliisi ku mawulire ag'essaawa 3 ku makya ennanga n'agamba nti Nantaba ye complainant Nantaba bwote wokoze tugenda kukyusiza Nantaba tujja kutaba ojja kututegeera Nantaba nze Mathias Walukaga olabika tomanyi ompulira ku leediyo kano akaale nze dduka ekibabu kano akaleero olabika ontegeera kasiki ogenda kuntegeera embaga yangu amangu okuwithdrawing omusango guno gwawabidde Kiweewa ate omulirire siri mu kutiisatiisa bagenze wakane boonona tosobola kweyita Nantaba wekka nze nkoze ne Kiweewa okuva 26 twakola ekibiina kiyitibwa Vision Production Kiweewa abadde musajja atwabira mu byakunywa mwenge tayomba talwala na muntu tayogerangako byabufuzi mbadde nyimba z'ebyobufuzi nangamba neggwe gwe ebyobufuzi wabitegeera otya nga ze nyimba ziri political kati nange mujje munoneredde akwa nina ennyimba 17 ez'ebyobufuzi nga mufuuza ennyumba ya Kiweewa mbuno mulimu emuntu Kiweewa amanye akasaale yadde okakuba musajja wattu wampa munange nsiimye naye teri kalungi kenfunye bulungi abasajja bekuba embale ne betta olw'okuba abalwanira Nantaba kuva ddanga Gerald mwagala nnyo mami wange nga yagala nnyo Gerald ennyimba ze nziwuliriza nnyo nga bw'obeerawo n'omuntu nga you love the way they sing nga bw'obimanyi awo ayina he had a story about a daughter nga bw'obimanyi nga mukazi mulungi biri awo kati awo kwe kujja management yange nengisaba emfunire Kiweewa tuyimbe ffenna ne tuyimba kayimba ka Nantaba nga tekalina meaning eri awo nga kalaavu nga bw'obiraba omuntu omulungi kati nze we namufubuza meaning y'akayimba kwe kumpa eyo story mwana wa muganda wo omulungi abafuukidde ekirala era
nange wanatoka ku studio nze kennyini nangamba nawe akayimba kakusaana kubanga nze ndi mukazi munyankola sijja kugamba nti ebintu by'oluganda mbimanyi nnyo naye nze kuva ku explanation gye nafuna kayimba ka love ekyo kyemmanyi nze nganze ng'omuyimbi dinalokoti nalabyekawo nga bagamba simanya luyimba naataba nange neneebuuza nendaba postisaawo nga zitambula nga zirina erinnya lyange neneebuuza ate luyimba saawa eno twogera wano tuli Kibuli ku side headquarters twatuusewo ku makya ne batugamba Kiweewa taliwo bamutransferinze ali Kireka netutuuka Ekireka noga taliyo ali Kabalagala ku police tujje Kabalagala ku police nga taliyo ne batugamba atazeeyo Kireka netuddayo Ekireka batugambe nti ate office bamuyita Muguma agukolako ku side ate alina okumulirizinga netuweza obanyonyola n'abasirikale Kireka tulabe nga bajja natukwata batusibe netubagamba mutulageeko tulabe oba mulamu kubanga mu mateeka kikirizibwa tumulabe nagamba aliyokka ewa ali Ekireka naye ate bwe tukalambidde nnyo batugamba mufulume muveewo muddeeyo Ekibuli kati tuli Kibuli saawa eno tuli mu kkubo tutagala okuva ku makya tutagala tetumanyi nendoza bagezaako kutiisatiisa kugezaako kukangakanga bayimbi bave ku kuyimba reality babeere nga bagenda ku bo gavumenti byetaaga zikyendowooza ekitali kituufu so ndabula abayimbi mwenna mwasooka biyita byakusaaga nga Muwalukaga yayimba ku nyimba eziwabula abakulembeze Bobi Wine nga mulowooza mbu ffe tubikola tetwagala gavumenti naye kati aba tutuuse tetuli safe era nammwe temuli safe katulabe ki ekinaddako tukomyewo wano ku side headquarters Ekibuli tulabe oba bayinza okumuta oba batubulire ki ekigenda mu maaso oba kyetwetaaga kwe kumulabako kuba bayaziza ennyumba ye bayinza n'okuba bamusibyeko dda kati gwa mmundu kubanga omuntu yakubye akatambi nga mwakawulira ate mugenda mutya ne mwaza mu kitanda kye kituufu omwami Gerald Kiweewa omuyimbi yakwatiddwa ng'okukwatiddwa kwe twasinzidde ku luyimba lwe yafulumya era n'aluteeka ku YouTube ng'oluyimba luno nga lulimu ebigambo ebisasamaza ng'ate lulimu n'okuboola kati allegation eriko yakwatiddwa ne tubaako ebibuuzo bye tumubuuza n'atuddamu bulungi era fayiro yaffe kyenkana ewedde era twagisubmitinze obuwomoza wa gavumenti atuwabule oba evidence gye twataddeko esobola kutusobozesa okumutwala mu kooti muvunaane n'atuwabula nti tewali musango oguli awo ogw'amaanyi tujja mutuuza tumuwabulemu then tumute